Gwe omuyimbi ali eyo nkwaniriza wano nti jangu tutuule tunyumye. Nkwaniriza nti jangu tubeere nga tukolanga zi programu zino. Oyina kyonna ky'ogatta Kadongo Kamu wendi Muzungu David Kadongo Kamu music analyst okubeera nga nkola naawe. Gwe ayina business gy'otunda nsaba ojje olangire ku platform yaffe Muzungu David Kadongo Kamu music analyst wendi okubeera nga nkukwasaganya tontya wendi tujja kubeera nga tuwuliziganya. Ayagala ennyimba za Kadongo Kamu onsanga Kasubi ku basooka kwavula stage awo wenkolera emirimu gyange. Oluyimba weweesitula nduteerako 5 ntandikira ku nnyimba za 15 woba olwagala ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Kale mbagamba nti tuweeyo nnyo obudde eri ebintu byaffe ebya Kadongo Kamu. Ayina push yonna gy'osobola okubeera nga otuwa financially y'amagezi. Tukwaniriza nti jangu obeere nga otwegattako tubeere nga tusobola okubeera nga tuweereza emirimu gino. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Abakirabo tubebaza okubeera nti bwe basuubiza batuukiriza ate balina poloti kubira ddala ku mufuna mpola kubira ddala ku $1.2 million okutuukira ddala ku sente zoyinza okulowoozaako. Ate balina n'essomero Piers Primary School ate balina n'ekirabo Soccer Academy. Kakati mu mbeera eyo yonna beekwate mu batwalira abaana Piers Primary School esangibwawo Buwambo mu kibuga awo wakati oba otwala omwana agenda asome ku nsimbi. Ate yatugambye nti balina ne basare balina basare okutandikira ddala ku $10,000 okutuukira ddala ku nsimbi zoyinza okulowoozaako bannaffe ba Piers Primary School. Kale twekwata kirabo mu buli nsonga asobole okukulaakulanya olulimi lwa Ssaabasajja ensonga zonna zisobole okuba nga zitambula.